lwiro nina okwetaba mu kaweefube obwakabaka ng'ono omukulu ennyo era naye kakwese akakisa kano okukubiriza naddala abaami wagwe mulamwa okwetaba mu nsonga zino. Abakyala bajjumbira nnyo ensonga zino naye naffe abaami kikulu nabeene bwalambuludde obulungi ensonga zino tuzeetabamu okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya. Obwakabaka tuze tulabanga bulina enteekateeka nnyingi ng'aba National Unity Platform okudduukirira omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka ogw'okulwanyisa ekirwadde ekireeta mukenenya. Olwaliro ab'ekibiina ki National Unity Platform nga bakulembeddwamu Secretary General w'ekibiina kino David Lewis Lugongoya awamu ne Leader of Opposition Honorable Joel Ssennyonyi basazeewo okukiika embuga bagende basobole okudduukirira omulanga guno nga bano basiimye ne bagula obujoozi obugenda okuddukirwamu emisinde gya Ssaabasajja egy'okubeerayo mu gwokuna gw'omwezi ogutandika ne wiiki etandika nga tumazeeko ennaku z'omwezi zigenda kubeera 7 emisinde gino ligenda okubeerayo olumalirizaako omwezi guno kitegeeza nti wiiki esooka. Bannakibiina ki National Unity Platform basazeewo ne bagamba kati naffe katugende tuwagire enteekateeka ya Ssaabasajja Kabaka olw'okulaga nti Obuganda butuli mu musaayi, olw'okulaga nti naffe tuwagira enteekateeka za Ssaabasajja Kabaka ezigenda mu maaso mu kulwanyisa ekirwadde kya mukenenya. Jjukira nti ekirwadde kino kisinga kwegiriisiza mu bavubuka ate ng'ekibiina ki National Unity Platform ennamba esinga obunene ebitundu nga 75 ku 100 bavubuka be beetaba mu kibiina kino. N'olwekyo abakulu mu kibiina bagambye nti katutaase bavubuka bannaffe okulaba nga basimattuka ekirwadde kino kinnawookeera ekinnamutta ekyamukenenya. N'olwekyo Honorable Joel Ssennyonyi bw'ati akulembedde mu ttiimu ne bakiika embuga ne basisinkana Katikkiro Charles Peter Mayiga era yabaaniriza olunaku olwaleero. Haji Ssettuba omusomi w'edduwa bwe tubadde naye nga tugenze Mmengo. Haji Ssettuba yabeerawo naffe okutambuza bwe tuba tulaga tukutuusako pulogulaamu zino nga tuwamu ne Haji Ssettuba. Ensonga etutambuza ne Haji Ssettuba kubanga yeeyama okuyamba abantu ng'abasomera ku dduwa ze. Abantu abalemereddwa obulamu Haji Ssettuba bw'abasomera ku dduwa ze wamma tebasigala kye kimu. Bwe naawe yandimwetaaze ng'olina ebikusoomooza mukubire ku 0703 31 39 25 ye Haji Ssettuba omusomi w'edduwa. Abadde muweereza mu Buganda Youth Council Mutambala kati ye ssentebe wa disitulikiti. Honorable Mariam Nansamba mu nkoba za Bogoya Datamayini nakati akyaweereza ekyaddondo. Honorable Luyombya abadde ssentebe wa nkoba za Bogogo Mops kati ye sipiika wa Nakoro. Honorable Waswa Ibra mukiise Rubaga abadde mu nkoba za Bogogo ekiseera kyonna. Bano bange bwe sibanjula mukama wange okukwanaganya okuba kugenzi. Mu kiseera kino Kamalabyonna kiseera kino kampe minisita w'abavubuka atulungamye muteekateeka eddako era gyatuukira Kamalabyonna. Mukama wange Katikkiro Honorable Ssennyonyi Leader of Opposition, ababaka aba Parliament, abakulembeze ku districts ez'enjawulo ne ba councillors, bannange tusanyuse okubalaba. Mukama wange mbadde ntunulatunula nga ndaba batono nnyo abali muno omukulembererako ng'abavubuka. Mukama wange olwaleero bannaffe aba National Unity Platform bawulira eddoboozi eki Ssaabasajja ky'agamba ate ddi, era olunaku olwaleero bawulidde eddoboozi lya Ssaabasajja
ng'emmunyenye mu Africa okulwanyisa Mukenenya ne bajja wano batwegatteko ku mulamwa ogw'abasajja okubeera abasaale okutaasa omwana omuwala akawuka ka Mukenenya. Kamuwange ensonga lwaki bali wano era ne bwebalabira wano tebagala nnyo okuwulira byange kubanga nze ndi kagomba katono nnyo ng'ennene weeri era mukama wange ngenda kusaba ojje oyogereko gye bali naye tuyina bannaffe aba Stabex nga bwe bakugambye mukama wange bwe kuba kwe kusiimako nsaba tumalirize aba Unity Platform bo tumale ebyabwe byonna n'oluvannyuma bannamikago bano aba Stabex nabo tubawe akaseera akalungi naawe nabo okwanjula ettulu lyabwe. Mukama wange twala omukisa guno mbiyite oyogereko eri abagenyi baffe bano. Ssaabasajja Kabaka Wanganga. Oweekitiibwa ono Sserwanga Kabaka yamuwa obwami mu Augusito 1 mwaka ogwedde nga abavubuka n'emizannyo wamu n'Oweekitiibwa Israel Kazibwe. Singa oli teyakuza Kirevu nandigaye nti bombi mbula Kalevu. Saba omukulembeze w'oludda olw'obula gavumenti n'ababaka sanyuse nnyo okubalaba. Kumpi mwenna abantu bano bokulembedde bonna by'omu mumanyi fensi mumanyi ja bakiikirira kubanga bw'embeera eyo banyaliriza bulungi yonna. Onalebonyeko yawasa omukazi n'alyako ebintu ajja tibiyuliko oli wa KCC nasulanga ku nnyumba za maama we nga ndi muvubuka muto kumakindi eyo. Mwenna tewali wano bwe simanyi ononalebo Katabazi yali agala kubeera faaza n'atya eby'obutawasa n'abalala tewali bwe simanyi wano Rashida kumpi muwala wange ow'Ebutambala. Kale ndi musanyufu nnyo bwendabye nga obakulembedde n'obaleeta ate oli onalebo Ayemba Solo yampita neewummuzeemu negenda nange nendya ku dansi Rema Namakula ng'ayimba bampita nembeerayo. Mwebale kujja mwenna oli meeya yatutwala wano kale buli omu wano ali wano mumanyi nkukulisa oba nkusaasire omanyi bw'ofuna obukulu ogamba nga nti ng'ofudde. Bano mu Buganda obwami obukulu bwe bwakatikkiro naye olugendo lw'Ekiganda lugamba nti obwakatikkiro ndoddo yeetikkwa mu malirivu. Tebaali bategeeza nti obukulembeze bugiramu ebisoomooza oluusi babagamba nti obankusaasire naye bakiwadde munnange si bwe bujja awo ntusobola okulika. Era tukwagaliza obuweereza obulungi. Ebisoomoozo ojja kubisanga era amakulu g'obukulembeze. Nze abakulembeze ba Kabaka abaami mbagamba bulijjo saagala mwami andeetera bizibu akaabakaaba. Mugamba nange nkubuulire ebyange. Omukulembeze kitegeeza kutema mpenda ezivunuka ebisoomoozo. Era bw'otosobola kutema mpenda zivunuka bisoomoozo obukulembeze bukulema. Awo nojja kubisanga naye nkakasa ojja kusobola okubivunuka. Ssaabasajja Kabaka yatugamba nga tutandika enkola eno ey'emisinde gy'amazaalibwa ge mu 2014 nti buli mwaka tubeerenga n'omulamwa we tuddukira. Era okuva olwo n'okutuuka kaakati tuzze
tulondobayo emiramu egy'enjawulo tugimutwalira twagisiima ne tugenda nagyo mu maaso. Siriimu obulwadde bwa bulabe nnyo, newandibadde bwangu okwewala naye bwa bulabe kubanga mu kutondebwa kwaffe mwe muli ate ekkubo siriimu mwakwatira. Ate ng'ekkubo eryo tulikwata mu ngeri ya butonde, si ekintu oba olyawo kyoteesaako nga bw'oteekateeka nti ku Lwokusatu nja kugenda e Bulange, ku Lwokusatu nja kwambala essuuti eno ennungi ng'eya Honorable Ssennyonyi eno. Bino ebyekkubo ebitambuza siriimu oluusi bijja mu ngeri etategeerekeka, kyeva bubadde obw'obulabe ennyo. Era kyemuva mulaba nti kumpi tewali muntu atakoseddwa, oba ye kennyini oba ab'enju ye oba mikwano gye. Era simanyi oba leader of opposition akimanyi, watu siriimu akwata nnyo nga muveeyo ku kampeyini. Nalina wendi sijja kwogerayo emirimu gyange newajja kibinja baali balina gye bava bannabyabufuzi, sijja kwogera langi zaabwe. Naye wali ku mabbali bwe baali nga ndaba ekkubo lye bakutte nga siriimu mulaba batambula naye, baali bava kunoonya bululu. Omanyi bw'obivaamu bino byonna omuliro mbadde mwetala muwonye oluusi bakubyemu omukka ogubalagala baga tubekwiseemukko. Abo nno ssebo ne bannyabo bwenna abali wano bwe tuba ab'okuzza Buganda ku ntikko tulina okwelwanyisa Mukenenya. Waliyo n'endwadde endala era bwe tuba tukuza emyaka gya Kabaka tetubalaba bazimya, tubaako bye tusoosowaza, tubaako bye tulondola olw'obulungi bw'eggwanga. Singa tutuuka mu 2030 nga siriimu awedde mu Uganda nga Kabaka alina kyatukoledde, awo tuba n'ensonga ddala ey'amaanyi lwaki tujaguza amazaalibwa ge. Naye nakano mukawulire kubanga muli mu National Unity Platform kuba mwagala okufuga Uganda. Ate waliwo ekitwala omuntu mu byobufuzi okujjako okufuga, muli mu kibiina kino kuba mwagala okufuga. Temujja kufuga nga temulwanyisiza siriimu. Kwekiri abantu banaafa ne bagwawo munaafuga ki? Oba mmwe mulwala ne mufa. Awo nno mbasaba namwe musoosowaze ensonga zino nga muli mu mirimu gino egy'ebyobufuzi. Abakulembeze n'abawagizi beewale siriimu. Muganda agamba nti omukadde lwalaba ababe wansinda empewo. Yegezaako okugamba nti okuba muze kugula mijoozi tekigenda kuba ku birala byenjogera. Manyi omukadde bw'ogenda omulaba n'agamba empewo ennaku zino. Wano Kabaka ye kitaffe yakitugamba. N'olwekyo oba NUP wayagalira wonna wajjira wano. N'ab'ebibiina ebirala n'ab'eddiini endala n'ab'amawanga amalala ssebo mwami Lugongoyo oluwaddemu okujja wano. Kuba Kabaka si wa Baganda, Kabaka wa Buganda. Kubanga Buganda ggwanga kye bayita nation mu Lungereza erimu abantu bangi okuva edda nno tebitandise wano kaakati. N'olwekyo buli amanyi nti Kabaka ye kitaffe yamiddemu okujja wano. Tewali bwe tusibira bweru. Era temunyiiga bwe munalaba ab'NRM nga bazze wano. Nagenda ne ŋŋamba abantu bajja mu nkuuka nti Kabaka yazaala NUP, ab'NUP ne basaakaanya.
kabaka yazaala nane mukyaha kabaka yazaala pipi kyaha bwe wamuyitirawo yakuzaala y'omu era nga bwe babazaala mwena mufaanana osanga omuwanvu nosanga omumpi nosanga omumyufu ngaawo naliwo namboze nosanga eyaddugala kagongolo ngawo naliwo sekabirako jange mumwanga naye nga mwena kitammwe n'ennyomwe bivamu kati kabaka bwatyo bwali twabadde n'abasiraamu wano kabaka n'abasiibulula ate bwe twali n'abakristu ne tuyimba ennyimba z'amazaalibwa omuzadde bwatyo bw'abeera awo nno mulina eddembe okujja wano ne mwegazaanyizaawo era olabye Kyagulanyi eddembe okujja neyegazaanyizaawo nekiri era ffe si ffe tusalirawo abantu bye bawagira mu byobufuzi nze manyi abantu bangi mu NUP abaagala okwakabaka manyi n'abali awo bwe batyo manyi abantu bangi mu DP abaagala okwakabaka naye waliyo n'abali manyi mwe n'alimu abaagala okwakabaka n'abatagwagala bonna mbamanyi kati siyinza kubeera awo ne ŋŋamba nti olw'okuba njagala n'ekibiina gundi mwenna mu kye mubamuwagira nomwesalirawo n'eddiini Honorable Simeon asomera mu Matoto Church Chairman Nyanzi Mkatoliki Rashida Musiramu n'abalala balina eddiini zaabwe ez'enjawulo tetusalirawo bantu ddiini tetusalirawo bantu byabufuzi tetusalirawo bantu mawanga tulina akakwakulizo kamu kabaka yennyinimu wano mu Uganda oli waba takikkiriza oleeka bwenyinza okusibira ebweru awo no kyemutya bwemulaba FDC abaaki gwe mulimo gwange kabaka namutegeeza nti abaana bo baabadde wano naye mwe babeeyunidde abamu tebali wano sitegedde lwaki babeeyunidde kwanyi bwebati yagaye nti ffe batuufu Uganda erimu abantu bukadde ana mu muno bana mutano naye nnene ekimala ffenna okugyegazaanyizaamu enga obwakabaka twagala eddembe ly'obuntu tulekere n'okukyogerako bamwe mwasobola okubyeyagaliramu abantu boogere bye baagala bye balowooza baleme kukubibwa ku musolo gw'otulo kuba babyogedde bakuŋŋaane boogere bye baagala bamale bagende kasita babeera nga babikoledde mu mateeka tebalina kye boonoonye kyebakutte matirisa gamba ne bagaasa eddembe ly'obuntu kintu kikulu era mmwe bannabyabufuzi tubasaba mukitwaleka kikulu nnyo abantu okuba n'eddembe okwogera kye baagala tulabi nze neewuunya mu Afrika wano ng'ekisenego baalonze pulezidenti naye waliwo pulezidenti bamuyita wadde simanyi bamumujjukira oba akyaliyo yafa yatawaana ne senga oli yali bamutanga senga okutwala obukulu n'abeera mu kuvuganya gavumenti emyaka oba abiri ate naye bwe yajja mukulu n'ayagala okukyusa ssemateeka n'ono abaddeko ono pulezidenti abaddeko Senegal bayesale naye agezezaako okupalapalanya mu ssemateeka simanyi oba mu Uganda lyali bibaddewo ebyokukwata mu ssemateeka eddembe ly'obuntu kikulu kubanga ebyobufuzi si muzannyo era nzimesanga bannabyabufuzi nkibabuulira ebyobufuzi si muzannyo nga ebyobufuzi ebyo bibita amawanga ne bitta n'abantu ebyobufuzi nsonga nkulu ekyekaddawo kyonka mulwasi twagala bakazanyiriza mu byabufuzi kubanga kazanyirizi tamanyi muwendo gw'ekyo kyalimu twagala abatwala ebyobufuzi nti mulimu gwa buvunaanyizibwa okukuza okuzimba oba okutta eggwanga naye byonna byetooloolera ku ddembe ly'obuntu nsonga nkulu mwe abali mu kuvuganya mu kitwale nti kikulu nnyo kubanga ekiseera bwe kirituuka ne mutwala obuyinza nammwe ne mutasa kitiibwa mu ddembe ly'obuntu ensi muliba mugisuddeyo mukitandike kati mulina okugumiikirizigana
Kale Ssenyonyi alina abaana babiri kati akyali musajja muto. N'ojja kulaba abaana abo nga tebafaanana naye nga baana bo. N'okikola otya onaba okuba okasuka ebweru. Mulina okuyiga okugumiikirizigana. Mulina aguyigiriza munne. Mulina okuyiga okusiŋŋanamu ekitiibwa. Mulina okuyiga kati nga muli mu ludda oluvuganya. Kubanga bw'otabiyiga nga tonnafuna buyizi ate olwo onoobufuna. Onooba ogambwako. Buli asobya tebattamujje. Buli asobye battamujje. Mulina okubiteeka mu nkola. Nze mukulu wammwe nga Katikkiro wa Buganda nyina ebbeetu okukibagamba. Rashida bw'asobya mumuyite. Mukyala wange Aisha bw'asobya abanda anti wa mugo. Wayagala nga nkwongera enkoko ssebo mwami yange. Bw'asobya mumuyite mutuule mwogere. Bwe muneemanyiiza okwevuma ekinaddako kwegwa mu bulago. Wekiri. Ekinaddako kwegwa mu bulago. Omuneegwa mu bulago nga tebibalebye. Anti agagwa ageerwanyagwanya gaba gaagala kukola ki? Tunaagenda okuvaana amanengero kimuziyiza. Amagezi ge mamba wadde malungi mu nkubiri. Njagala nnyo okubeebaza okujja ku butaka bwaffe ffenna mugula emisinde gino. Ffenna wamu twagalane. Ffenna wamu twagalane. Era lunaku olw'emisinde mpamula tetwagalamu byabufuzi. Kubanga olaliwo Ssenyonyi bw'anaagenda okulaba taata we Easter ayinza okusangayo n'abatasomera wa batooto oba nnimbye. Ayinza okubasangayo kati ebintu bya watooto tobitwala waka ng'ogenza okulaba taata. Biba bya lunaku lukulu oba kale Yidi bw'eneetuuka. Yidi ayinza okutuuka nga bonna bazze ewa muzeeyi bonna si bannuuku n'okulutya. Baganda bo tebabula nga kyebyakakasi twagala mu byabufuzi. Mwagala mwenna mujje mubeere basanyufu. Leka kulaba waddiipi oyo okumusonga ennwe. Lwaki mwakolagana n'aba UPC mu gyenkaaga mwamaatutuusa wano oba wa UPC nga zze. Bange wakitaffe era tuba baana tuba ku mulamwa lwakutambulira mu buufu ba Ssaabasajja Kabaka. Era Kabaka bamuyita Ssebuufu. Mwebale tubalinze nga 6 era tubaagaliza nga 7 era tubaagaliza essanyu n'eddembe n'obulamu obulungi. Ssaabasajja Kabaka bawangaale. Ndaba amasitabex kubanga obubaka bwamwe banabamu sipaapuza obubaka bwamwe bujja kuwulira mu bino ebyattu. Mu kiseera kino Malayina agenda kukwasa Secretary General ow'ekibiina ne Rob naye agenda kukwasa. Muzasookero. Saba tutuule kubanga omukolo gukyagenda mu maaso. Omwana ow'obuwala